nti abavubuka bano baalinga banjagala nnyo mu buto nga bayita mu biveera okujja okulaba Abdulmulaasi era tulunya nnyo social media kati eriko TikTok abaana bali ku nnyimba zange ekyapa obwongo buzibuse era mu luyimba luno olupya mulimu akagambo ke nayimbye nti byennyimba mwalwawo okubitegeera naye kati mukuze ne mutandika okubiseesinga kakati abaana bano abavubuka bakuze ne batandika okumanya nti omusajja ono yayimba nnyo yali ayimba kati bw'ateekamu oluyimba njagala ekyapa buli mukazi ampa ekyapa nze kyapa kya taata atandika okulowooza nti makulu gaali mu luyimba luno ekyapa omusajja yali ategeeza kifa amakulu twagakwekanga nti ekyapa omuntu yenna atalina kyapa si yenna nnyini ttaka kati gwe teweewaananga oli eyo nti omukazi wange nga tatomuzaalamu mwana agamba twenyumirwamu n'omukazi ono naye omala omuzaalamu abawuwo era osobola okujja mu kkooti nti omukazi oyo wange yadde sinnamu kubambaga naye omwana wuuno era akana we kafuutukaga maama bagamba omukazi abadde wuwe kyekyapa bwe bukakafu obulaga nti omukazi ki wuwo kakati abaana batandise okuzibuka kati eyo audience njiyina ya twogera oli nze muyita kojja kubanga banyonyi be banzaala nasigaza muwe ekitiibwa ekyobwa kojja misoni ya kazibe kapo okwawukana na Abdulmulaasi yali Katolu Bwama eyo nayo okugitegeera yeetaaga okutegeerekeka Kapo ayagala okubba gundi manya Katolu Bwama ayagala okubba abayimbi bange bakapo bemaze okuzimba agamba olwo bali abayimbi ba Diamond bamaze okuvaamu abaaliwo Rebecca Jingo bakapale ate nga kiri ekya talenti ya kyagala okuba nti ekibiina kyakikola akizaawo kati agamba kansokooleyo kazibe kapene wa Abdulmulaasi muleete eno muzimbe awaali wamundekedde jja kumugjamu ekirala ng'ayagalamu ku sitayire eno eyange kakati akwata Mamuli Katumba oyo obukwekwe bwalimu obutonotono kati Mamuli Katumba yennyini yajja yaani Kapo amugamba eri nfunye eddiiru Katolu Bwama ayina ebyuma Diamond tugende tukube endongo enaabuda era bambi Kamiyoni nze mwebaza nti yatulaga nnyo abantu abavubuka b'omu kirabo abaalinga batajja mu bivulu byaffe abatafuna chance kakati era ye bwe yayimbanga kuba yayimbanga mu kirabo ng'asooka n'ayimirira n'akuba mu DJ box si lwakuba wakuba obuwe Mama Mia zaani zonna wazikubye kati gwobeera eno wansi w'ekimeeza surprise akukweka eno kuba oba surprise kati bw'amaliza agamba kati ngenda kubalagako nze Chameleon otegeera bw'amaliza n'ayuwa bantalalanda otegeera ensi n'efa kiraabu neyo nonna neyeeyambula teyakulanze nakulanga abatakulanze wabula ye ayogera na bali bannannyini bbaala kye tutaamanya ndabika baamutemerangayo kati yakuwanga yagamba yitamu Chameleon teyampanga ssente naye ng'ojja olw'omukwano okitegeera kati olw'okuba mu mukwano gwo mu music kuba yinze kuva dda Chameleon mu kutoba mu music namusanga atoba nga abakinga Sanks nze nga mbakinga Mamuli Katumba wabangi ako Mamuli Katumba lire nga Mamuli ayogerwako nga bakazi wagamba lire abasajja baagala ebyensegane ndola nga bakazi beeyambula mwe mulaba abantu kulemala Senyuka TV esemanga 13 kuuma showgrounds ekuleetedde emyaka 25 egy'amooti
Kamoto Mbalanguzi gwe bayitanga bugiwugi agenda kukyamula emyaka 25 gy'amaze mu kisaawe w'omutunuulire ye yennyini comedy anti enantamika wa comedy eyamutandikawo wano mu ggwanga emirengo saa 12 nga giggulwawo okuyingira mitwalo 5 vip emitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 miliyoni 3 ate platinum tebo ya miliyoni 5 gula tiketi ku next ticket app oba ku website oba ku 0779 880 339 biteedwa mu sente Uganda Manufacturing naye nga kusema official najo sinzira okubanga tulaba bwe kubanga to subscribinze n'okubeera nga twegasseeko kkiriza mbeere nga ate nkutegeeza kwa nafa balem 5 banafa balem 5 batambuza ssente bazijja mu ggwanga ery'omu America bazijja mu Canada bazijja ne Bungereza nga bazireeta mu Uganda bagamba nti nno basindikira bwerere ssente ezo ate nga ne exchange rates zaabwe ziri wansi ddala ate nga bagamba nti singa onaaba osindika ssente ezo omulundi gwo ogunaaba gusookedde ddala n'okozesa koodi ya SAYMO ya SAYMORE ogenda kufuna cashback ya 30% ku ssente z'ogenda okuba nga ate osindisa kitegeeza nti bw'onaasindika $10 omulundi ogunaaba gusoose ojja kufuna cashback ya 30% kitegeeza ojja kufuna $30 nga zikuddira ku simu yo. Then banaffe abannana Habo mouthwash amannyo gakuluma olira side emu ebyokyo by'ennyoga bisanyalaza amannyogo nana ajja kubanga atakuyamba ate nawe agalinanga malamu togalinda kumala kwonooneka kozesa nana ajja kubanga atakuyamba kugakuuma nga malamu oyo yennana Habo mouthwash ali bwe lw'eggwanga osobola okubanga ate otuma abantu abajja e Kampala ne bamukuleetera ate neeyo gye muwangaalira nana gyali kyosobola okubanga okola ogenda bugenzi mu maduuka g'Abannayuganda omukulu nga tatuuka ogenda bugenzi mu maduuka g'Abannayuganda ate n'osobola okubeera nga ate weefunira nana embeera neyongera okubanga ate kutambulira ddala bulungi kale kakati mu telefonagana kubeetu banafu ba Almutawa Enterprises Limited abatunda proti ku bukadde 10 osobola kubanga ate weefunira proti nga ate erina n'ekyapa kakati bakutegeeza nti genda Nansana ojja kubasanga waawo oba bakubye ku namba yaabwe y'essimu osobola okubanga ate ebisingawo bitegeera tuli mu festive season abantu mukomawo gendayo kikuyambeko okubanga olina kyokoze ng'okomyewo ewaka Abdulmulasa ngambye akkirira wano naye ate waabulidde sirabawo badde manyi wenaamalira okwogera bino ajja kubanga atuuse nkutegedde eno wansi nesikulaba azono mbadde ninda ono omukazi simanya gwe ninda wano kukuwa ajja kubula ye ali kaboda okay kati kakati omukulu gwe tukyalinda ajjaawo kale kanzira nsooka njogera ku banafu ba Uganda Rotaries bakutegeeza batya bagamba nti nno osobola okubanga ate weewangulira billions ne bannaffe aba Uganda Rotaries ensonga nnyangu nnyo kuzanya buzanyi kazannyo kaffe kano onyigabanyize *165# *185# oba ne *178# ate notandika okubanga ate ozannya oba nogera ku www.ugandarotaries.go.ug ate okusobola okubanga ate era ozannya kakati kyangu nnyo tukutegeeza nti bannange okuzannya emizannyo gyaffe nekizannyo bali wansi wa myaka 18 ate tugamba nti ne wobanga osazeewo okuzannya please be responsible ng'ozannya kitegeeza nti ssente z'ozannyisa please make sure that tolumya family nga wejjako ako akabadde kandibadde kayamba okuyamba abantu beewwo tugenda kukwatamu katono nnyo then Abdul agenda bbanga atwegattako tujje tunyumye ku mboozi ya faamu njagala Abdulmulasa ajja atunyumize faamu omwana yaŋŋambye Abdulmulasa oyo ye muyimbi akyasinza okweyagala so yemboozi tulina olunaku olwaleero tugenda okukeereramu amakya g'olunaku olwaleero kamulindemu katono nnyo Abdulmulasa ajja ate tugambe ebigambo tovaawo ninga nakulabye dda Sanja akaduuka era ngenda vankulaba mu sekendi 10 ngenda vankulaba mu sekendi 10
abagagga babeera eno. Akakazi kendaba akeeru. Weetera awo. Kalwadde onoonya bbaala. Soda agenda kugulira ndowooza ali waggulu. Waggulu awo. Taggwa ku mulembe ati ali mu bikazi byaffe bya mulembe gwaffe mwatambulira. Pozi nga kisisita ki baawo bayinza obba ne kisisita kityo kyekiri kyogambye. Omusajja tali myaka ng'ana oba 5 mukaaga mingi nga mu 5. Faamu eyo eriringa ssomero. Abayizi abagraduate nga baaleka ne bagenda ye asigala mu bwedimansita takyusa. Atulinde Abdulmulaasi. Etiona. Kale nyo. It's okay. Giteekeko. Mountain View. Giteeke. Kale nyabo. Mugamba mutya? Abuduku. Museveni omulinako obuzibu bwonna. Sina buzibu na Museveni. Ogamba otya? Ensimbi nyumirwanga bwe njifuna. Tolina tabbu. Abudu. Naye nga ondeetera ne ku nseenene ne ndyako ng'ono wambuuza. Abudu. Kiki? Kiki otidde? Oli musajja w'amaanyi mu ggwanga muno. Owadumbira. Lino eggwanga terikukumanya Abudu. Kasajja mmwe. Oli musajja w'amaanyi. Ng'owakana ki? Kale gwe kyewakola wazimba ssomero lyo agraduate nga yagenda. Ebintu ebiba nze kigambo. Nze bikolwa kiri kigambo. Abudu olya bulungi. Bebiba. Kikazi ky'amaanyi. Kati bawulira bafa. Ate bakirabye. Olwali oyira lungi. Wetukolera. Naye nga b'ebintu byaffe. Ogamba otya okuba obulungi olina okuba n'ebyonyumirwa. Olina okubaako byonyumirwa. Omuntu yenna atalina byanyumirwa aba ne stress nnyingi beebuusa abakaddiye bitaafu gye beesimbye talina byanyumirwa. Mu bulamu olina obbaako n'ebyo byonyumirwa. Olina okuba ng'olina ekintu kyonyumirwa mu bulamu bwo. Ate omuntu akkirize nga nti olina kyonyumirwa. Atakinyumirwa akuyiteko. Oli akkirize nti nno ekyo kyekinyumira Abudu. Bw'osanga omuntu ng'anywa mwenge kyekimunyumira, kyekimumalako stress. Okitegeera? Kati gwe kimuggyako olina kulwana naye mpola. Oba omwesonyiwa. Kuba ayinza okivaako ate n'afuna obulwadde obulala. Kati gwe okyasobola okivaako. Ekyakyo ekyokunyumirwa ensi. Kujjako kitange wali nga nti nange mbivuddeko biveeko. Ne muzeeyi akyali.
Ayina n'abalongo bato. Kati waliwo abasajja abatusooka mu bintu ebyo by'okunyumirwa bangi. Abantu beekaza naye yonna abantu banyumirwa obulamu obw'ensi eno. Okoleke muzeeyi akyazaala. Teri atayagala byana. Muzeeyi? Muzeeyi alina abaana bato bwe bati. Abakuyita baba kati mugenda mu 45 n'okusoba. Era tugagwe musaaga. Mukyazanya. Okoze ekyabudu sikutegeera. Nga speed oyina ntono. Ebyana gasibiraba. Leta abazzukulu n'omuganda taata speed eyaffe eyo. Eyaffe ntono yaffe mu school fees y'emitwalo 9. Eri yammwe n'agamba siraba wange oba wadde 2 wakiri wali wadde wakati ng'oyuzizza. Abudu ino bbanga otuuse mu 2. Munnaye ate bizibu nnyo. Asula n'olubiri si ye kabaka. Kituufu. Ayinza okuba asulamu busuzi naye nga mumbowa. Kati ebintu ebisinga tubinyumirwa naye ate tetubigenda mu ebyo. Okuzaala tuli kitono. Abudu Kampala akunyumidde ku byana. Nabadde awo naye akanoonye ku Abudu ono. Si Kampala yekka. Gambe ensi ennyumiddwa. Nali naani? Nangamba oyo Abudu Kabejja. Tuve mu ki tudde mu ki? Nantawanya. Nagamba oyo Abudu Saimo gy'onoonye ku Abudu. Abudu be bayimbi abalina emboozi. Alina emboozi y'ebyana. Abudu alina emboozi ya ffeemu. Ngamba Abudu yamunoonya tunyumye. Mbasoo ne bayonjala okuba nga ate embaaniriza. Nina Abudu Mulaasi naye obadde obula nnyo. Oba osirika nnyo. Naye ebyaddala sitalina kulabika. Lwakuba abantu babifuula nti social media yino babeezaawo. Okubeera nti every time olina kulabika mu mawulire mbu kwe kumanyika. Gye bayita superstar. Superstar olina bunoonya nga bw'onnoonyeza. Bino byonna baliri pazo baani byonna bye badde banjogerako simala bakaziwe kapo. Buli by'obadde ompulirako olina okusooka kunoonyereza musajja gwe boogerako ye yaani. Sikyateeka nti wowe badde ku mutimbagano. mutimbagano. Walukagga nti njagala kulaba ku Abudu ajja kugamba oyo tojja mulaba. Sigamba nti nyina gyendi nti oba nabulira. Wabula kyekinkakatako nze nyina empisa gye neeyisa ng'ey'abasajja bali abazungu baserebu b'e Bulaaya. Tojja genda mu mugwira bugwizi nti oyo omusanga wali Kabaala. Okikola okigendere n'ogamba kambeere wange ngamba kambeereyo okuuma legacy yange, okuuma erinnya n'ekitiibwa. Ojja kusaatuukira mu bubaala omwana kuyira omwenge akuwemule. Otuuke mu bbaala nga lw'omwana wa mulembe gunakumanyi. Tulina abantu balala nnyo. Nze naliko ku bbaala bakuba ennyimba zange nga 5 ng'abantu ze baagala. Naye nga mulimu bafaani ndooza baalinga 30 awo. Naye nga bo tebo yaabwe bagamba twagala ani? Omuyimbi ali mu bbaala wakite mukuba nnyimba ze. Okitegeera? Maama nyambaako omuntu oyo. Kati omuyimbi ali mu bbala wakite mukuba nnyimba ze. Naye nga nze nsirise wendi n'ebyana byange nga 3. Biri wali otudde. Kati ne basumulula ennyimba zange. Kati bwe basumula ennyimba abavubuka ne bazina. Naye wavaayo omutamiivu ye najja n'agamba naye mutukubye nnyo ennyimba ebikadde. Mubigyeko twagala mpya. Kakati oyinza ofuna entondo. Ngagwe nannyini luyimba. Oyinza ofuna entondo. Kati nze edda nanyumyako ne radio nga tannafa. Naye nga nyenga muwabulamu baalwana oba baalwanira Mwanzinwa. Nalimu akaseera ako we baalwanira. Yali gavana baali bakagikola we baakubira ekibaala kyo. Kati we balwana enkeera ne mukubirako kasimu ne mugane akapapula ako. Ne mugane muganda wange nga mmwe mwanyiiga wakiti mukendeezaamuko ne nalabye effujjo liyitirivu nnyo nnyo. Nangamba baba mmanyi ze bampita jjajja Abudu. Erinnya lye baali bankazaako ne Chameleone. Jjajja Abudu olaba nti abantu we batyo basaana kukuba. Ategeeza be baali bakubye mu bbaala. Be baakuba. Ne ngamba abo bakubiranga ddala. Ne mugamba nga ye nze mbadde muwabula butalwana naye nga yangamba
abakubira ddala abo bakubira eddala. lwaki nga ngamba omuntu omu ayonoona bakasitoma abo 10 omu akumanyiira bw'ati n'agamba oba gwe waggwamu nabali bayinza okutwala ekyo singa oli ajja nga olina olinagamba nti waggwamu buli ali awo kati ali awo ayinza okupiikinga ekyo kyo nsonga lwaki abayimbi bakuba abantu ayagala gwe akuzikize agamba nti oyo mukubira ddala n'ataddamu kwasama enkya n'osasula damage kakati yagera okubitunuya nga ate bituufu lwaki babakuba kati munaawe oyinza ofuna entondo neewala ebintu bwe bityo mbeerako ewange n'ensirika ne ŋŋamba ya baasi bwe nfuna olunaku lw'enkyakalamu ne munnange ne ŋŋamba tukyakalemu kakati awo olunaku lwo ne luba nga lutambula naye ate n'ebifo by'enkyakalyamu tojja kunsanga makindye ezo bbaala z'abayimbi wakati wano mu Uganda tulina ebifo byemumanyi nti nja kugenda ntule mu woteeri eno eddakiika zange 3 ndabe ku bayimbi ba Uganda jagenda mu ate zaawo sibeerawo nyina ebintu bibiri sirya abayimbi bwe balya mbisimaye wamusanze ku pakalasiti oba ani mbw ali mu kulya bwe mba njagala ngitumya we mpulya n'emmere ya Luno Empoomero oba eya Ssemakula ngitumya butumya togenda kutuula era naye lwandabyewo nti abo atudde abula kuba bifaananyi okitegeera sijja kutuula awo baba bafumba bulungi era nga mpulya njagala ku mmere yaabwe ate n'okubawagira ng'omuyimbi naye ngitumya ate bo tebakimanyi nti ngitumyawo nnyo kuba balina badiriva abakola abavuga emmere eyo kakati bwe mba mpulya njagala bifo ebyo mmere yaabwe ngitumya butumya sirya abayimbi we balya nti ntuula awo ndye situula abayimbi we batuula kasamanya nti awo watuulawo abayimbi abasukka 10 kwe kuuma obulamu kyekinkumbi nga ndi bwe nti amayika ennaku zino Uganda ya visibility omuntu gwalaba gwamanya omuyimbi waba alina oluyimba wabeera mu bbaala bw'atambulatambulako tekimaliriza nga kina wekikulese gwe mundabayo kubanga kati gwe nze sigula DJ kuba luyimba lwange kuba ne lulisaabagula oluyimba lwange kati nafulumiza oluyimba baluyita tulya mu bbuca naye abantu balukuba ba DJs balukuba eyo gye balukuba naye tekinneetaagisa genda ate mu bbaala nti ŋŋende mu bbaala bakube ku luyimba lwange banange bamusanze nze juzi na mabegako nagenda ku Munalisa ekikadde omanyi nyumirwa nnyo ekikadde naye nga kambereko wano ku Munalisa naye we natuula bwe nti yali VIP entebe ezo zonna zajjula abantu nga buli omu ayagala kutuula we eno sayidi gye ntudde MC n'agamba Abudumulasi ayingidde ali mu nnyumba n'ebihajati bye naye nabannyinaze nga bahajati bavudde bweru naye nga baagala kunywamu awo busooda naye ne tuyingirawo ne tubeerawo abantu bajjula awo nagenda okumaliriza nga biiru bankubye ya $40 naye nga buli lwakisinze mbinywedde bakasitoma olukulaba bwe batisereboyingidde nga buli omu agamba akama jjajja ndi bubisina bampeyo ekyo bangulireyo okitegeera katogera okufundikira nga gojja kugamba bugambya kukolako oyo muwe bw'anaakuleetera biiru ogera ogitunuya $40 ku 5 siggwe obinywedde kati ebimu bye twewala bingi kyogera ku spending oyonoone oba obeere ng'okola ki ng'oli mu bbaala abantu bakuŋŋaane bangi ku sayidi yo nga buli omu ayagala omuwe waliwo n'abajja naga nti ndi bubi nayise n'akaana awo najja n'akaana nga talina kyakkaliisa fiira bukyeri kala leero ekirala kyenjagala okukulaga nti abayimbi b'owulyaga ennyimba zaabwe zikuba nnyo mu mabbaala oba ku TV nga ze zisinga okukuba ate osanga sibalina ssente ng'ate ffe tulina ssente kijja kiti ng'oluyimba lwe lukuba naye nga okugenda weeva boosi wali emakindi omugambe otunule bwoti oluyimba lwagundi mpulya nnyo lutredinga nnyo ku TV ne kale weeva boosi onoonya bebatimba bakuba ku bbaana oyinza okwekanga nga ogamba naye oyo oluyimba lwe luvuga nnyo naye bamutimba wa okitegeera ng'emirimu tebayina so nga Abudu akola Monday ku Sunday kiva ku kyokubeera nga omuyimbi akuba nnyo naye nga anti ennyimba ezikuba mu bbaala si ze zikola ssente bw'osanga oluyimba nga lukuba nnyo mu bbaala nnyo si lwe lukola ssente oluyimba lwe batinka ennyo si lwe lukola ssente lubeera awo ne luggwa lwakuzina naye ogenda okwambaza omuntu asiba obuwuzi bw'obwo bw'engatto
ave waka akwata akakeeka kuba tulina abantu ffe abakwata akakeeka n'atuula wansi awo n'omwana we n'amulala n'agula akatebe kaba ka 2,000 n'ajja n'akatuulako n'agamba njagala kulaba muyimbi. Ekyo kintu kikulu nnyo kyanjawulo kyekiringa ekintu okukugamba nti omuntu asituse n'ajja n'akufuuwa tolaba nti ssente ziri baba bazisasudde ku mulyango naye omuntu ajja n'akufuuwa singi 1,000 nze olwo 1,000 nduwulira nga lwakitiibwa nnyo ndwagala nnyo kubanga manyi oyo ate anjagala ebisusse azze n'anfuuwa alabye nga by'oyimbye weetaaga kuwana ku ssente ng'awuli ayagala kweraga nti ndi muwagizi wo kati be bantu bye tutambuliramu bwetyo oyo ye Abdulmulaasi. Abdul osinyiza ku nsonga wali nga tutandika ku bigambo radio bye yakugamba ebituukira mu kaseera nga twakamalawo okuva mu saakasi w'omuyimbi omu alina be yakuba gwe tokubanga ku bantu but finally wamala n'ogula idea ey'omuntu nti waba akunyiizizza mukube naye nze saagifuna saagiyingiza olw'ensonga nti okwewala kiri okwewala ekyo ky'ogamba eky'omulala kwe kwesigaza mu bitiibwa by'ewaka n'osigala ewaka nsigale ng'omuntu akyakuuma kiri nti Abudu talwana bya kisiru kubanga ovaako omuntu avaako yenna okitegeera ate nakikiwa woolwanidde bajja kukuba olubale gwe ng'oyagadde kulwana okuze toyina nkovu ogifune mu bukulu ofune ey'obukulu ennyindo eveeko kutandika ate bya plastic surgery nga tewabifuna mu buto. Nabbe njogera ku maanyi ennaku zino bw'otunula wali we mwakubira ennyo zigenda kusiba faamu na bikyawo ng'omukubanga ne kuposa Abudu abeerako omu bw'okompeyalinga amaanyi ennaku zino abayimbi ge balina neuli maanyi gaali gasigasingawo kati amaanyi gaabwe bagayina naye ga TikTok ga social media eri mu byalo tegaliiyo mu bantu abategeevu gali mbayaayi kati gali mbayaayi ennyo amaanyi gaabwe ge balina. Ekyokulala fe amaanyi ge twalina gaali gansi tugambe nti abantu bonna ng'ogenda n'olinnya ennyonyi n'otuuka e Bulaaya ng'era amaanyi ogayina n'ogenda mu bana abatamanyi lulimi lw'abalugwala eyo Juba Ocegendongo etuuka eno simanya TZ buli wamu ng'osanga abantu bakola ki bw'ogaa nti nzikiriyeko ku bizinga osanga abavubi balindirira ani Abdulmulaasi oba Chameleone oba ani kati ago amaanyi ffe ge twalina malala twagakolerera nga si gaakulwana waliwo abaagafuna nga gaakulwana ne bajjira mu ntalo okupika ekintu kyabwe bawulya Bebe Chameleone beekubye ne Bobby awo waaliwo competition yaliwo ey'okwesika kati awo waavaawo ne batandika okukkaatiriza ebigambo byabwe bye bayimba nti kiri tumaze kifuna kati katukaatiriza emboozi ze tuyimba abantu bamanye amakulu era ffe n'eggaali ze twalina ffe tetwalina ggaali za kukuba nze nga nze nawe nako ku ggaali ibanga walina ggaali ninga ya bikazi eyange y'abakazi ng'oyingira bwe nakati bwe nnyingira ne nga njagala ggaali yange eba y'abakazi ku Serena twalabe oba ebikazi byamabina wabizuulamu ki anti omukazi omunene oba omukazi ow'ebbina aggumira oteeka abakazi ab'amabina bana ku stage n'olabanga abali 10 naye woba olina obukazi butono oteekawo 4 okusobola okuweza stage kati oleeta bina stage n'ebula bwe kitunuulire n'oba olina omukazi ng'ali mu buliri ng'alina ebbina nga mulungi oba owulira nti olina omukazi naye obeera ate naye akatini obanga alina kawalako banansonyiwa abatini kuba bakazi balungi naye balungi ku sayidi eyo abalala g'oliwa nze njagala omuntu gwe mpulira mu buliri nti mwali mukazi saagala mukazi gwe nnoonya mu masuuka nga naye oba onyiza olina w'onaakuba okuba okwo bw'otunulira ku kisambi n'ogamba Mukama luno olunagu apatayiti yaffe abasajja yakunoonya wala olina okutwetega ebintu twe ebisavasava ne ntulako bwe ntengamba n'ozuukuka apatayiti yafuuka ya birowoozo ya bizinesi abasajja balina stress kunoonya ebizibu tulina bingi kati weetaaga okulaba kubiwera nina okuba nga ndaba ebintu nga biwera ekisambi kiwera kimyufu
Oba si kimyufu kiri eve amatanga labamu. Tegedde. Ndigungame ndi ate olese namwanje. Sigamba ono wamu wa BBS. Nzogamba gwe. So kubisambi ne bina wotava. Awo siva. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. So obadde okyangamba wali ku bawala ku ggaali. Kati eggaali eyo nze bwe nayingiranga oba bwe nnyingira nakati ng'oguza abudumulasi olina omugula bw'oba oyagala okunyumira abudumulasi mugule full package. Nti abudu nze era okumufunamu bw'oyagala okunfunamu gamba abudumulasi nkuguze full package jangu ne farm yo kubanga farm kigambo naye nze kikolwa we nkiteekawo kiwaŋŋambye ng'oli w'owulira nti alina eggaali ye ey'abavubuka ayinza okujja yekka n'atayala nekitavaayo naye balengera ebimotoka ne bibaluka okitegeera bagafa ngo niyeyingidde okitegeera kati oyo eggaali ye kati ate ffe yaffe yali abakazi nga bw'oyingira bw'oti baasi nga yejja mwe mwakikolanga mutya gundi baasi yali light production. Yange yali light production naye nga nyina costa nga abawala bonna mbambaza uniform emu bambala ngo ezifaanagana kaviiri kamu abo si bayimbi yali y'abawala abafaamu. Abayimbi be baalinga Bamamuli Katumba, Wire Mukaabya, Kazibe Kapo ate buli omu ng'alina emmotoka ye. Kati costa ng'ejjulamu bakazi okitegedde bulungi. Abo baba bawala balina uniform zaabwe ze bambala eza faamu. Baakoze akaviiri akalungi ne tutuuka ku kitundu omuntu n'ayaayaana kuyingira kulabako. Ekyokulala abasajja bano buli we tutuuka ku kyalo bagamba njagala kwagala ku faamu ya Budumulasi kyegendereze. Era buli musajja ansaba kuwa empaamu ku byana. Buli musajja aba ayagala nnyo yeebakeko ku mukazi wa serebu. Buli walonanga buli kiwala kiwatekanga mu faamu ng'olonda ekyo ekiri mu testi yo. Nonyamusava ananyumira gwe omulabi n'omwagala naawe. Nze nagenda mu gavana ng'abagagga be bansaba abakazi bange. Okitegeera. Kati ng'ogenda okutuuka ku kyalo bw'oti nga buli musajja alina okuyingira agamba nyina okuyingira mu faamu ya Budumulasi osanga nfunamu ekyana. Baasi ebiwala yatuukanga ssaawa nga mmeka? Baasi yesooka ku kyalo. Waliwo kuba mu Uganda nze naleeta drive. Nyina ebintu bingi nnyo by'osobola okumbuuza nga nze ngenze mbibagawo. Nze natandika okuleeta abakazi mu vidiyo abo boolaba. Nze nasooka obbaleeta. Nze naleeta drive kyemuyita drive okulanga omuyimbi okweraga. Omuyimbi okubeera ku drive okweraga. Nasanga bassebatta beekweka nga Chance Nalubega kuba nze nakolako ewa Chance Nalubega. Gomiba band. Naye nga Chance bw'atuuka bamubikka leesu ne bamuyisaawo nga bamukwese paka ku kalooji wanaasula oba kubanga ebimu byabanga byakwalira nga looji tiziri mu bitundu bakwalira mu ddiiro awo osula. Eyo olinako enju yengeeyo n'agamba nga bayayana buya nze nnyina okusuza Budumulasi, nze nnyina okusuza Chance Nalubega, nze nnyina okusuza Kafeero. Ku kyalo baba beetegese dda buli omu alina okugira enju ye ebeere smart ayale n'obuliri obulungi.
otegera bulungi kati baabaleetanga okuva mu mmotoka nga wali wenvudde nga bamubisse abantu bo bayayana kwagala mulabako baagala bamulabeko okitegeera kati vali yeeyo okuyingira kati omuntu asasula eri ku mulyango kati ng'omuyimbi omuyimbi nga baagala okumulabako ebintu bisatu afaanana atya okitegeera ayimba atya biki byali okitegeera oba oli n'okwagala omukwatako era ekireeta omuntu okukufuuwa kwagala kukwatako kusemberera kwongera kutegeera kakati bwe nsanga ekintu ekyo ne nkirowoozaamu ne ŋŋamba Eagles yali Lukaya nga weekoze nga gwoliwa nga nze ndi Masaka mu Nnyendo ne ndowoozaamu ne ŋŋamba naye bano abantu b'e Lukaya nawo nzaalibwawo kuba nze mu Masaka nzaalibwa mu bitundu bingi awo Lukaya nagulawo nazimbawo n'amaka kakati ne ŋŋamba naye wano e Lukaya waliwo abawagizi bange ate abasobola okuvaawo ne bagenda mu Nnyendo ne nnyimiriza maneja mu Lwera ne mugamba musooke muyimire kuba be baali bankulembedde ne mbagamba bbaasi yange eriridda wa ey'ebyana ne baŋŋamba ekulembedde ne mbagamba bakubire bayimirire bakkapu bonna ne mbagamba muyimirire Silver Kyagulanyi ne mbagamba muyimirire bonna olwo ye ttiimu eyange gye nkola ki Wile Mukaabya muyimirire ffenna ne tupaakinga mu Lwera ne mbabuuza ebyuma eriwa nti eri mabega nti katugirinde kati wemala okutuuka ne mbagamba muteekeeko emizindaalo nga gitunudde eno tutandike kye bayita drive kubedde tebyaliwo ebyo ebyuma bagundi bajja tebyaliwo mwatunga ku kyalo abantu be basasula busasuzi naye okubakunga nze nkitandika kakati bwe tupaakinga awo mu Lwera ne bawayalinga ebyuma ne ŋŋamba abaana ab'obuwala buli muwala omumyufu dda mu ddirisa abalenzi abakubi b'ebivuga mudde wakati mu bbaasi saagala babalabeko kati abaana be balyoka basimba layini okuva eri bwe bati mu madirisa nga bakoze bati efaamu ya Budumulasi yunifoomu zaabwe era zaalingako Miss Abudu 1 Miss Abudu paka kuba ku 2 okitegeera kati ne tuyingiza ekyuma drive kale gwoliwa nze ndi ntuusa awo ndi wakati oli mu mmotoka kati oli mu mmotoka ebiseera ebyo nali nnyina Saafi emmotoka ya Saafi ye gundi z'ennaku zino bagiyitaani Range Rover z'ennaku zino omuntu eyavuganga Saafi obanga avuze Range Rover kati ennaku zino Saafi yali tegulikako kakati nenjingizawo Saafi ne ŋŋamba kati drive esooke yeegambe baabo Mamuli Katumbe yiyeezeeko Wile Mukaabya wuuyo namba 2 gundi namba 3 faamu ya Budumulasi yiyeezeeko Budumulasi wuuyo emabega okitegeera kakati omuntu abeera alindirira ne senta gwabadde abanja kwolwo lwamukubira essimu nti nze abayimbi mbalabyeko ebyaddala kati si bya bulimbwa bano bakkiridde waffe bakkiridde mu Nnyendo tuyisaawo eggaali Eagles eriwa Lukaya tubayisaako eggaali ya faamu baasi tubayisaako ekyuma ekikuba bwe tubayisaako ekyuma buli muntu booda zaatugoberera buli mmotoka eyatugoberera n'etugoberera zaali ziwera ssaawa 11 bwe twatuukira ng'ali ku mulyango ye amaze okuweza $5,000,000 ku Kivvulu byali bya 15 by then ebiddo endongo nagisanga eri ku 20,000 nze nagirinnyisa bye bintu by'eggalenti byetaaga okwogera kaani yalinnyisa ssente nze nalinnyisa endongo njijja Eagles nsanga esoloze 12,500 nengirinnyisa endongo negenda ku 5 era bankubira olukiiko lunene nnyo nti oli omwana ali oguffe tuli kamunye 6 waaki ffe tusoloze 2,500 Lutaaya Mayinja Semakula ani awo waliwo awo omukyala Geoffrey namukyala we yali akutte gundi Kasani yali tannakwata nnyo naye waliwo awo gundi Maiso nasanga bafudde abo nze awo nali nkyali kakati Eagles tiyafuna muntu n'omu kyabasala buli muntu yabagambanga
mutuwe basi tugende tulaba oli omwana waffe ayiseewo wano nga bapangisa basi zaabwe ate zibaleete. Kakati n'enkya nkiddamu nze nga simanyi nti muzeeyi Ssebatta ali Kaliisizo nze ngenda Kyotera. Kaliisizo osooka Kaliisizo n'ogenda Ekyotera. Nenjimuyisaamu yeemu. Kati wano waddamu kye wakoze eri nga tomanyi nti nno Ssebatta bamaneja ne bagamba ekintu kino kikola nnyo. Buli muntu yava ebule n'ebweya najja. Kati ogamba nti neero engeri nga ngenda Ekyotera kanjitandikire Kaliisizo. Ne tugikuba. Ssebatta teyafuna muntu n'omu. Okitegera bulungi. Naye abantu benjogerako obudde baali b'amaanyi. Naye kano akaana akabazzeemu akavubuka ka Budumulaasi kaleese sayansi mulala nnyo ow'okweraga kuba bo beekweka. Naye nze nzuuno mujje bannange mumpagire ako kaaleetanga buli muntu. Kaakati kyafuuka muze bw'otakuba drive tokyafuna bantu. Kivulo olina otimba ebipande, olina oteekayo banners, oteeka obulanga ku radio, ku TV, social media, ate okube ne drive. Ekyokulala kati batandika n'okugatumala balabako. Twakoowa ababbi. Bw'otatuuka nga bukyali kati ngenda eyo sayidi zeeyo. Maama tugenda wa? Tugende eyo Budaka. Naye tulina okutuuka nga bukyali. Okitegeera? Budaka onaatuuka. Ngenda tutuuka. Kati tulina okutuuka nga bukyali, waakiri bakulabe ku ssaawa emu awo. Obasanga bajjudde ebweru. Ne bagamba kati emmotoka yeeyo tumulabye. Kakale tulina ate n'amawanga amalala. Eyo Busoga bamala na kukubamu butooki n'owojja ekiro. Omusoga amala kukubamu katooki. Ozze oli mu mmotoka. N'alingiza bw'ati mmotoka. Munna mulabye. Yoyo. Olwo n'alyoka asasula. Abo ate be Basoga. Ate bwakulaba emisana ayinza obutayingira. Kugaba iri ebintu bibiri. Singa ojja ate emisana. Ate n'ojja emisana omusoga n'akulaba. Ng'osiibye ku kitundu otambula ate ye tayingira. Kiweeyire. Otege. Kati bwe babeera bwe batyo. Kati buli wamu tuffe tugenda bitundu bye tukuba tubiyiga tigana amawanga weegati tulina kweyisa bwe tuti. Abo sina batuuka mu misana. Ate abo nnyina batuukamu awo kwemu. Babanga abatakulaba obalaba n'obayitako awo ne basasula. Kati byebyo omuntu atamanyi endongo yinza omusalwa bintu bingi nnyo kutegeera dynamics z'endongo nzifunamu ntya. Ye publicity kati gye twakubanga publicity y'okwetunda ngaffe yalinga mu bintu nga bisatu. Yali mu radio ne TV naye ng'oluyimba oba olulanga tolukuba ddumalayo. Nga bw'olanga teepu yegenda okufuluma ewa Kasiwukiro oba FM bagikubako katundu ne bagiranga ng'ekivvulu. Ngenda kuza omwezi 2 mugisange mu FM. Kati ngenda kusiba faamu. Naye abakazi nteekeko n'akubako abo bamanyi ebyange kitundu. Anti oyo mwana omunabuddwa aleese alubamu empya ya faamu mugisange wa. Kati ntukira ku makya tugenda tugula teepu. Kati ne musooka musimba layini paka eri mu paaka mugula teepu. Abavudde mu bizinga, abavudde TZ, abavudde Kenya nga ba agenti bangi. Okitegeera. Bonna bagala kugula ku teepu yaabwe nabo bagenda bagyongereyo. Abalina buwookomaani. Kati ebitaki. Nti abavubuka bano baalinga banjagala nnyo mu buto. Nga bayita mu biveera okujja okulaba Budumulaasi. Era tulunira nnyo social media kati eriko TikTok. Abaana bali ku nnyimba zange ekyapa obwongo buzibuse. Era mu luyimba luno olupya mulimu akagambo ke nayimbye nti byennyimba mwalwawo okubitegeera. Naye kati mukuze ne mutandika okubiseesinga. Kakati abaana bano abavubuka bakuze ne batandika okumanya nti omusajja ono yayimba nnyo. Yali ayimba. Kati bw'ateekamu oluyimba njagala ekyapa, buli mukazi ampa ekyapa, nze kyapa kya taata, atandika okulowooza nti makulu gaali mu luyimba luno. Ekyapa omusajja yali ategeeza kifu amakulu twagakwekanga. Nti ekyapa omuntu yenna atalina kyapa si yenna nnyini ttaka. Kati gwe twewaananga oli nti omukazi wange nga tatomuzaala omwinaamu mwana. Agamba twenyumirwamu n'omukazi ono. Naye omala omuzaalamu abawuwo. Era osobola okujja mu kkooti nti omukazi oyo wange yadde sinnamu kubambaga. Naye omwana wuuno era akaana we kafuutukaga maama bagamba omukazi abadde wuwe. Kituufu wuwe.
kyekyapa bwe bukakafu obulaga nti omukazi ki uwo. Kakati abaana batandise okuzibuka kati eyo audience ngiina n'ey'abakyala n'ey'abakitaffe abameze envi obulungi bali abatusindika mugende muyimbe ate n'ey'abasajja abakulu nga ffe. Kati nyina audience za mirundi ng'ena. Bonna weebali balindiriye Abdulmulaasi waabwe mba ontimbye bagamba wa faamu kajje. Ki ekiyiwa faamu? Baŋŋamba oba oli emakindi awo omuyimbi n'akuwulira ng'ogezza eddoboozi omu oli n'agamba Abdu kale ate mulwaga wasusse okuba ogamba kati ate bano be bayimba Big Brother nange bwe ntandika Abdu n'osala n'ova mu kadongo kamu n'oyingira lwaga ate awo enkulu tenywa batwaddamu okukulabako. Kakati mu music waliwo kye bayita omuntu nga muyimbi mutuufu tolina kuyimba style emu. Nze kye nategeera oba gye nalindaga yeeyo olina okuba nga buli kimu okikuba. Naye olw'okuba nti abantu baba batumanyiira mu ngoma ŋŋanda nti Nandujja ayimba ngoma ŋŋanda baagala obere mu ngoma ŋŋanda. Okitegeera nti Chameleon akuba oba afro baagala abere mu afro. Naye Chameleon wakwatira oluyimba n'aluyimba mu kadongo kamu n'amala atereeramu oyinza ogasinga yayimba kadongo kamu. Kakati buli kintu waliwo kye tunoonya mu mannya. Music alimu okunoonya erinnya n'okukola ssente. Kati music oli yakolanga ssente kadongo kamu yakola ssente. Kati bwe yakola ssente n'ampa n'erinnya n'endifunira eyo. Kakati bwe natuuka nti erinnya ndifunye ate ne ssente zitandise okujja. Mukwano gwange oyo gwe munyumyako Chameleon. Kyali kitya olunaku lwajja lutya? Kati kankunyumiza story ya Chameleon. Chameleon akuba mu bbaala. Ayina ziseriseri ayina zi anzinwa ayina ye yavaddanga wa mabaala sajja wa mabaala bamugula embaala ne bamugamba buli Mande ekansanga alinga ku sheriza kati ennaku zino ali Mengo buli Mande. Kati ye bw'atandika okukola ebintu ebi yabitandika dda si byakaakati. Ababbaala bano batuuka omugamba aba anzinwa abayimbi bonna batuleetedde netuleetereyo ku mulenzi ono gwe mwekubalaga kubanga Chameleon yakubanga wakuba Mama Mia n'endeeta gundi nakuba gundi n'endeeta gundi okitegeera naye nga nze ndi mu style eno ndala naye nga naye yennyini nnyini mulumya omutwe abakasajja kakadongo kamba kakuba kayina ebyanaawo era nga wentuuka gawo nze nsookawo oyo Mulaasi wanaateekawo ebintu byagera kukyankalanya okitegeera. Kakati bwe bamugamba mu kiraabu nti twagala otuleetere ku mwana oyo omulenzi oyo gwe mukubalaga oyo ayimba kadongo kamu mutuleetereko eno. Ankubira essimu aŋŋamba maani wange okimanyi nti abantu eri bakwetaaga okitegeera wekyajja bwe kityo ne muga kisoboka nti abajjangu oyiseemu jangu bayiseemu era bambi Chameleon nze mwebaza nti yatulaga nnyo abantu abo abavubuka b'omu kiraabu abalinga batajja mu bivulu byaffe abatafuna chance. Kakati era ye bwe yayimbanga kuba yayimbanga mu kiraabu ng'asooka n'ayimirira n'akuba mu DJ box sirwakuba wakuba obubwe Mama Mia zaani zonna wazikubye. Kati gwobeera eno wansi w'ekimeeza surprise akukweka eno kuba oba surprise. Kati bw'amaliza agamba kakati ngenda kubalagako nze Chameleon okitegeera bw'amaliza n'ayiwa bantalalanda okitegeera ensi n'efa kiraabu neyo yonna neyeeyambula kizabatakula teyakulanze nakulanga abatakulanze wabula ye ayogera na bali bannannyini bbaala kye tutaamanya ndabika baamutemerangayo kati yakuwanga yagamba eyitamu. Chameleon teyampanga ssente naye ng'ojja olw'omukwano okitegeera kati olw'okuba mu mukwano gwo mu music kuba ayinze kuva dda Chameleon mu kutoba mu music namusanga atoba nga abakinga Sanks nze nga mbakinga Mamuli Katumba wabangira ko Mamuli Katumba lire nga Mamuli ayogerwako nga bakazi wagamba lire abasajja baagala ebyensegane ndola
nga abakazi beeyambula. Leka nawe. Mwe mulaba abantu kulemala. Sokoleke. Nga bwagamba abakazi baagala ebese. Abasajja baagala ebyensegane ndola. Abakazi nga balaluka. Nga twasuba Mamuli Katumba. Maama twalaba ku Mamuli Katumba ng'eriiso limukomeeri liringa eryasenga. Ng'amatu gaamubangalala bwe gati nga boogala kati gaakendeera. Omuntu bw'atandika okulwala yalwala sukaali na buli kimu kikendedde amaaso ne gakendeera. Kakati gwe. Atusaasiro sekamu. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705 4M7 993 oba 0753 3M9 461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Kakati Mamuli Katumba nze we musanga mu system ndika kayanga kiwewandeese njagala nnyo okuyimba. Mamuli Katumba namusooka ne musanga keeka mmoja ng'ayimba ne Fiina kuliikayo leero ng'olabye sooko nziruse mu kyalo. Atali Fiina Mugerwa. Bamuyitanga Fiina simanya kuliikayo leero nyumba bwali bwe butyo. Kati musanga mugamba bajja ewaffe ne mbazimbira ekikaali. Byebikali byalinga bya Ssanja. Kati mugamba muzeeyi Mamuli Katumba nazze e Kampala njagala nange manyi okuzina. Sogera kuyimba kuba nali sikumanyi. Ate nali mu Kanu myaka awo ndooza nziruse mu kyalo gyali myaka 14. Kuba kiwe wanjayo ndi wa 15 awo. Naye bwe njija musange Kamwokya mugamba nadduse mu kyalo nzize kukola ki njagala nzine. Njagala kubeera muzinyi. Nzine nkuzinirenga. N'agamba ozina ebiki? Nemugamba muzeeyi mmanyi okuzina. Yenze Abudo yakuzimbira eri ebikaali nga neeyita Abudu. Nazinako ne mu Jjalibu oba wandaba. Kuba bwe bajjanga ng'ate nze nsooka ne nzinamu awo Jjalibu ne neeyuzaayuza ng'ebyobwana. Kakati n'aŋŋamba genda obizinire mu kyalo. Nga wakugobye. Nangoba. Ne nsooka ne nzirayo mu kyalo. Nga nkanzireyo mu kyalo. Ate kiweewa gyanjija ansanga nkuba bifaananyi. N'entandika okubeera nga bwe nabazimbira ekikaali ne tweyongera ne mbalaga n'ewalala gye tugenda okukolera. Ekikwasagana n'ekiweewa kubazimbira bikaali. Kuzimba bikaali n'okubazigirawo ewali abantu. Nti wano ewaffe mumazeewo naye ate ekigangazi bayitirivu. Kakati mu kwetolola bwetuti sadda mabega. Muzeeyi musanga mu Nnyendo ambuuza kati okusoma wakuvuddeko ssebo oyingidde endongo. Nemugamba muzeeyi kangendeko mu ndongo. Olwo ndi ne kamera kange kayasika mu Bulago. Bagiyitanga Yasika. Bagiyitanga Yasika. Yali Kambwe. Nga ya Bugundi negative. Kakati Yasika yange nagitundira eyo mu Bidongo nnyina n'akapale ke baakayitanga Tocho. Mwabirabako. Kakati munnange nnyingira endongo eyo kati Mamuli Katumba tukwatagana okuddamu okukwatagana kiwewandeese ku Nairo Theatre. Nambuuza gwe kaana gwe si gwe nalaba eri mu kyalo. Ko nze nazze muzeeyi kiweewa yandeeseewa eno. Kiweewa olwo atuleese mmanyi okuzina nsooka n'enzina ne muziniramu nga ye agenda kuyimba nsooka nzira Jjalibu ne basolooza. Ne bagamba kati mufulume tusolooze naye kiweewa nga ye munene. Kati wandeeta ku Nairo ate ayingira ekibiina gye baakiyitanga Bazire Gita Singers. Ate nze ansudde ku Nairo Theatre nsula mu hoolo ey'Akasajja and Sons. Kati mu kunsuula awo mu hoolo ntandise okulowooza nkoleze ntya neefuula amanyi nti nkuba eŋŋoma
nkuba akuba ebisepiki awo njigiriza engoma kati waliwo abo abanoonya omugoma nembaga nze nkuba engoma naye ng'engoma manyi bisepiki bye nakubanga eri ewaaki weewa mu buladde kati nembaga nkuba engoma nkubamu awo engoma ku Nayiro abantu bawulira nga abitegeera so biiti nziina nkubidde awo abayimbi abaali bayimba kati awo entandikira okukwatagana yani Mamuli muzeeyi Kasajja ampadde ebyuma kati eri mu kibiina kya Bernard Nsubuga bambi yanjigiriza ekintu kimu kuwayalinga byuma namutunuuliranga nga buli kyateeka pini waagifumise nkulaminga saasoma nnyo naye nga nkulaminga nnyo naye ng'eddoboozi jaddifulumya kakati Kasajja abuuza simuyinayo amanyi kuwayalinga byuma konze muzeeyi mbimanyi gwe mugoma kati n'okuwayalinga ogasseeko mbimanyi kakati piikingi emala okuvaawo yali mu Nalukwata esaanawo mulimu Kizito Zaavuga bwevaawo nze nsigalamu nga nsula mu hoolo omwo Kasajja neesiga aŋŋamba ggwe kubeeranga ne baakalayini yange eno ebivuga bino eby'eŋŋoma bw'ofuna abipangisa kolaki kakati Bakatumba banoonya Abetex banoonya baakalayini bategese ekivulu ani asinga oba babitegekanga naye nga Bamamuli Katumba be basita nze olwo nyina akayimba kange baakayitanga njiiza yakayimba bakayita mugwira na mbyokulya akaba akayitanga muyigo okunaaba kakati ntandikiriza okuyimba naye nga biiti nzijje mu Mamuli Katumba biiti gye yali ayimbye kanfe n'omukadde nfe n'omukadde nfe n'omukadde ate nga nabo baagibba mu kafeero muvubuka munnange nanananananana kakati awo buli mwana eyatandika nga yatandikira ku biiti ezo tuyita zuku oba soka kakati bwe nnyimba ntandika okuyimba Mamuli Katumba amuga nze ngenda okuwayalinga ebyuma ebyammwe tugende Nakivubo tandika okuteekamu wali bateekamu saawundi ezino ennene nze nteekayo baakalayini yange mikisa ng'amaga muyiseemu awo nze gwe mulimo gwange nfuna ekinyegenyege ngamba naye nze wakisimba mu bantu abangi bano olwo Bamuli be baki be basita nga nange ngamba kanyimbemu ku bantu bano abangi Nabitaka bayakata microphone bwati nenjibaka olwo twakoze olukwe ne Sekidde ne Nabitaka mbagamba nange mumpeemu nkoki nkube Nabitaka yali amanyo n'ekyanga yange ku stage nga ye yali andabyeko nagamba akaana kano tukobe chance nako kayimbeko mu bantu bano abangi nkwata microphone Mamuli yakola program ntandika muyigo kunaba mubisirise yansika ku stage nga ninga akaveera wangi kenderi kati najja nga ntulugunya nnyo mu bulamu bwange naye nga ngamba naye ono omusajja tanjagala oba ayagala nkola ekisinga ekyo naye nga nsaba Katonda nti singa nkola ekisinga ekyo Katumba ono ajja kuba kyali wange omanyi nze njagala nnyo omuntu ampalana mba njagala abeere kyali wange mu biseera ebiddako ne ŋŋamba kankube Mukama ajja kunnyamba wabula njijjukira ekintu kimu nti omukazi yansirisa Nabitaka naga mulenzi sirika kuba nakaaba nga naye kati ansindikidde ki yalindese nenkuba abantu bange abantu baali bagera kuwuliriza n'enkyanga yange nekuzina bakole ki bannyumirwe yaŋŋanya kubiwuliriza bimuyiga okunaaba byange bamanyi kakati munnayo obutabigenda nnyo wala muzeeyi oyo endongo we nagitandika byawe ebbeere omusono gwa Mungu wa mwaka ki 2 ye musono gwa Mungu ebbeere ya 12 manyi musono gwa Mungu mbeere temwali manya njagala ddibaddiramu baliita obuliri bunyuma oli mu bbeere ne bw'oba mu mpewo gwe togiwulira kuliko obuyimba nga kakuba akawuna kubeerako mpeereza meseji yentuuke ku ssimu yange munnange nyina sayiro kugaze nasookamu ezo nga ziri bwe zityo tiziri kadonkamu nnyo naye nga zaali zikuba kakati benkuba omusono gwa Mungu ate Katumba nze gwe yasooka okulwanirira nga tukola meeting nga bakaayana nti banyongeze percentage uno omwana agenda kufuuka eki kati mumaze mutuse mu kibiina
kati otandise okuyimba bakukkiriza oyimba nyimba okubye hiti y'omusono gwa Mungu omusono gwa Mungu bwe baba banoonya abayimbi ba manager ba Katongole bagamba yatandikira kunze mwana gwe nkulabye njagala tukole ekibiina ekibiina ndabye Gundi ndabye Mamuli Katumba ndabye Mukaabya Silver Kyagulanyi tuyingira aba bana kakati mbeeramu kali akantu akagamba naye Mamuli ono yali tanjagala ananjagala kati byennyimba bimugasa tonna kuba hiti musono gwa Mungu sinakuba hiti nyina bbeere kakati Mamuli Katumba ansanga mu bbaala ngamba tukwetaaga naye waliwo akwetaaga naye mbadde nkwetaaga ku bizinga eyo gye nayimbye oluyimba lwo lwatunze nnyo olw'ebbeere kansooke nkutwaleko wa ku bizinga oluvannyuma tukomewo waliwo omuntu akwetaaga bwe tugenda ku bizinga Mamuli Katumba era tuvayo tutukwataganye ate kyekibawulirayo abantu abayimba bamugamba gwe wajja wano ne Walukagga twagala oli omwana Abudumulasi ko Mamuli Katumba yali wampaka akuba tomulaba kati ng'agamba temummanyiira ali ku bawagizi temummanyiira ke kali ke nkuleetedde nti abawagizi baba bakubanga edda kati abawagizi be bakuba naye abawagizi baba bakubanga edda kakati temummanyiira we mwagala mbisirisa ekyo kibuuzanga Kapo nze nali muteese ku mugugu wa Kaponze mu music ye mwana wange mugatugende Mamuli Katumba onda ngambi ku bizinga eri banjagalayo nnyo tugende naye mukudduka Kapo mulaba abuukira eryato ng'engumi zitabuse agamba gwe wandeese atondeka nedda ssebo nange ngenda naawe okitegeera kati omusajja wagamba kale geza obisirise n'agamba mukuba olw'eggwanga oyo Mamuli Katumba ayindongo yakatandika yakalinya kuseta nayimbira abantu tebannalaba na muyimbi gwe bazze okusasula naga mukuba olw'eggwanga abaana ne balugira kwa nalaba enkasi nendaba amayinja nenda kugabuli ab'obukumbi bakuba buli kiramu nga ffe twekweka bwekwesi bw'ofuna omuntu gw'ogamba nti neekwese naye ng'omuntu omukazi yali ansusizza agamba twabagambye muleeta Abudumulasi kyokka Abudumulasi temwamuleese n'abantu gwe baagala nze gwagamba ne mugamba maama Abudumulasi eri gwe balwanira nze nga sikimanyi nti nze eri gwe balwanira nze nalwawo okutegeera nti nfuuse sita kyantwalira ebbanga lingi nnyo okufuuka nti nfuuse omuntu w'abantu gwe balwanira n'agamba nedda eri abantu balwana Mamuli Katumba bamukubye ali eri alwana n'abantu naye ng'okumukuba amala kuba Katumba amala kuba akubo nga ayina ekooti zaalinga mpanvu kasoolya nga Mamuli Katumba agambe kwatira ekooti ng'omanya eŋŋumi ejja kulabako ate oba nakati muleba naye mpulirayo abantu abagambwa atyakuba mbuga omuggo agusuula n'atereera emisi obulamu kakati tutuuka okubeera tuvudde ku bizinga ngamba nze we babeera ng'abantu baagala nze ate Mamuli Katumba era tanjagala ate yandese ku bizinga omusajja bagambye baagala nze ate waki tangambye jangu oyimbe wakyali mu kanve wano kubagana n'abantu n'obuukira eryato kokazi we Kapo tondeka naye n'abuukira eryato ne lindeeta ku lukalu mba ndi awo ng'ate Mamuli Katumba era yakomyewo aleese Katongole gwe bayita promota Katongole olwo Katongole akolagana ne Ketti ndowooza ebiseera ebyamugamba omwana oyo mufataawo agenda kufuuka ensonga Katongole muleeta mmanya Mamuli wamuleeta mugamba mu kiki ekiriwo tutwagala gatta so Lugazi nawa nti nga tusooka bateekekayo so nnya Luweero Lugazi olwo batugasa abantu bana bali benkunnyonnyodde Silver Kyagulanyi Mamuli Katumba gwe kati we twakuba so ezo ne zikwatayo ne bagamba omulaba nti mwana gwe kino ekintu wakite tukifuula kibiina kunzinze ekibiina era kibaddewo nyina bakapo bange
Farida Kengere n'abalala ne Amiri Sengendo olumuyina nti bano abazeeyi bange era tusobola okukola ffe ekibiina kibadde wabula leeta bali otukole ki otugattemu kakati tukuba nnyinayo oluyimba baluyita omusono gwa Mungu sinnalukola ki sinnalufulumya kati tutuuka awo tukola endagaano ezitugatta abameka ezigatta abana bagamba Mwire Mukabi olwokuba muzeeyi akubye Kayanda n'Emmindi industry agiruddemu katumuwe 30%. Nani Kyagulanyi omuzadde Katonda wa wano ku nsi yali naye hiti ye ekutte nze olwo nnyina bbeere naye siri amaanyi kusinga bali be bansinga amaanyi afunye 20 ki 25%. Kati 20 bagindekedde. Mamuli Katumba afunye 15. Kateza mamuli yali atanze okugiramu bwati. Ase ategedde nti kana akaana kagera kukola ki kukuba naye katukawe 15. Olwo Mamuli ye mugezi alwanire eno olwo atafuuse mukwano gwange ategedde tageti gyeraga kakati we tukubaawo tukubye olutalo lutandika nti omwana ono alinnye akubye omusono gwa Mungu twagamba agreement yali egamba nti anaakuba oluyimba ne lutunda mu mwaka oguddako yalinnyisa percentage kati Katumba agamba nze ngamba ne Katumba nkubye omusono gwa Mungu gukutteyo buli we tuva Babudumulasi nga we wawulyanga bamayinja ng'ekibiina tebakyagamba light oba homies bagamba kimu Babudumulasi bazze naye nga Babudumulasi mutini nnyo alinga ensiri ne ku posta naye ng'omuntu nze nga banteese wano bano ba Mukabe bali waggulu nani ne bano ba Mamuli naye nga nze ndi wano nkutte ekiwala kintuddeko olwokuba nti naye n'oluyimba luli ebbeere omusono gwa Mungu biki nga bantambulizamu ekyo kuba nakiwala mukunzimba n'abawala bwe batyo nze nfuna 20 njagala banyongereko mmeka 5 eve kwaba ababiri Mukabi wasigala ku 25 ne Kyagulanyi babeere mu uniform oba si ekyo bampe ya Kyagulanyi bonna tewali ayagala givaako ko Mamuli Katumba tuli mu meeting nze mbadde nteesa eya Kyagulanyi emuveeko asigale ku 20 ko Kyagulanyi atereza galubindi nonsense agambye atya kati kwate koti mukubire ne galubindi nzaase awo meeting twagivaamu tewedde kwata mukubire nonsense nzikube kanzikube meeting ya abamemba n'abatabitegedde bavuddeyo bakapo kikyate kigudde mu office kukakangamba ga mukakane tebannakkiriza nti yenze Abudumulasi nti mulindeeko nyina ekijja olwo nyina faamu mufumbiro nsirise kati wenkuba faamu tebaalina na kutuula mu meeting badduka buddusi batya ne bava mu kibiina ne bandekera Mamuli Katumba gwe nnwana naye oba gwe abadde annwanirira omu yeerwaliza Hoima ng'alaba abantu layini esimbye layini naye nga buli muntu tugenda mu Babudumulasi owa faamu ani yeerwaza olwo Kyagulanyi n'agamba mu Dr. Wali Kampala oyo n'avaayo Mamuli gundi Mwire Mukaabya n'agamba nze ndowooza nyina show endala gye nasimala gye nakutte kansooke ku sseeyo ne tulangirira abayimbi abaliwo Abudumulasi waali ne faamu ye ne Mamuli Katumba gundi ne gundi tebaliwo okitegeera k'abantu tiffe tuwazze kulaba Abudumulasi bali aba bemutugamba tukola ki tetunnabategeera kasa Abudumulasi waali ne faamu ye ne tukuba bwe tukuba Masindi neekoleeti ne tukuba Hoima neekoleeti enkeera ne tugamba omanye ekyokukola nti tukyuse erinnya the homies tulijjewo tuteekewo tuzeeyo light eyaliwo the homies abaana beeka kati tuteekawo light star promotion light production weetandika olwo Mamuli Katumba tukoze ne video yagula faamu ya baasi neefuuka baasi faamu neefuuka faamu endongo neetokotaawo kati mu percentage ne Mamuli Katumba wakkiriza Mamuli Katumba olwo nsigadde nze director omu Mamuli Katumba mwongeza ki percentage ne kapo
otegedde bulungi kolo kapo musembeza kuba naye mu promotinze bipingizaani naye afuuse muntu muwadde obwa manager bw'abakozi nga yasasu bwe ntema ssente muwa n'agabira n'abakozi yamanyi oba omukozi muwadde 5,000 oba amubyeko 1,000 ekyo nali sikiringiriza gubawo obukulu bamuwa kulya nga mbawa ne sejeji buli wiki nga mbawaayo sejeji kati buli omu akola kati awo bwetto tutandika okutambuza ekintu kyaffe nga tuli abantu bameka basatu kati awo life bwejja bwetyo kakati kiri kyobadde ombuuza ekya kamiliyoni bwekiro bwe kyajja nti okuntwala mu bbala oba okukyuka yaŋŋamba nti jangu oyimbeko eno nange bwe nsanga y'abavubuka abo ng'ate babadde banjagala abakyala mpulira eri eyo yonna babuuka ku swimming pool zenkubye olwo kamiliyoni okuntwala nali mmaze kukuba swimming pool ezo okitegeeza baseman sinnazifulumya kati ŋŋamba kankubeyo oluyimba nga luli mu beat njawukana n'omukazi gwe baalinga gwe bayita maama w'abaana bange sijja mwogera linnya yali omugole obuseera ebyo omuto bwe njawukana naye yaŋŋamba n'aŋŋamba olwo nfunye omuwala ng'amusingako obukulu omukyala gwali naye wafuna omuwala asinga omukyala gwali ng'amusingako obukulu naye nali sinnamuwasa ye tukyali byalaavulaavu ebityo kati bwansanga naye ng'agamba oli ku kikazi ekikadde okitegeera kati okumwanukula nange n'oluyimba ne mubuuza ekibuuzo enkulu tenywa era omukazi oyo yazannya vidiyo eyali mu vidiyo eyo gwe nali njagala yali muyimeni muwalabu gwe nali njagala ebiseera ebyo nga girlfriend okyusiza ku kala ogenzeko mu bazungu naye okomye otuuse mu kyondo kya buwalabu kati nenkuba oluyimba olwo luli lwoyogedde enkulu tenywa nga luli mu biiti digida wabawo pasi omulala yali ali mu kisenyi eyo waliwo ebiseera bya gundi kigunda kyali kya Simba Simba banguze mu Kivulu swimming pool nze nali omuto omukulu abantu baafa ab'obwana baabalinnya kuba twakolanga swimming pool twagiteekangawo ku stage mu maaso go naye nga teriiwo mbuuza twakikolanga Abdulmulasi we yajja ku stage walinga tosobola mwetegereza nga enkyo oyagala okomewo olaba Abdulmulasi nga tosobola kunneetegereza nga nyina ettaala zikola amazzi zikola amayengo nga bwe tukuba omukka twalinanga gundi ey'omukka bwe tukuba omukka ne tukuba ettaala eri ekola amayengo ng'ekuba mu mukka ne gukola amayengo ng'abantu abali mu mazzi kati abawala bano engeri gye bajjanga nga bali mu bukunami obwa swimming pool tubabuzaabuza obutabeetegereza bulungi kati abantu baayagalanga nnyo olyanuuke alyetegereza Abdulmulasi mu kunoonya okukakana ng'alinnya akaana ow'olubuto ali awo bamunyigiriza abo baavaamu bafa enkya Simba erangirira ku luno we muba mukomawo mu kigunda ekiddako Abdulmulasi gy'ali ow'ensasagge temugeza ne mujja ab'ombuto temujja ab'obwana okitegeera kwe kwavaako ekigambo temujja ab'embuto temujja abalina obwana Abdulmulasi gy'ali olw'ensonga bali baafa ku luli Abdulmulasi yattanga abantu nga tabatta gye banyumizaako oba yali Masaka Mutukula baafa babiri ekikomero bakyagwa kati ate eyo Gomba eyo Maddu side zeeyo Gomba naye Mutukula baafa babiri nga bafa Bugumu kwenyiga nga benyize twagala kulaba Abdulmulasi naye oli ng'alwana annengere olw'okuba ettaala eri yankankanyanga ng'olabanga ali mu bbanga era nga nze bampita Musambwa toyo Abdulmulasi aleka Musambwa ku stage talinnya ku ttaka ettaala eri yankubanga n'ensitula ettaala ogijjawa US ntandika okutambula nnoonya obukodyo nze naleeta microphone eno obadde okimanyi eya Pasaiga kati yiga mugenda ogiraba nze nasooka ogireeta nagigula California nengiyimbisa Boston kati ngireeta wano kunyumira oba bagikuwa bwino ojagala nali njagala nnyo okukola ekintu
ekitali nnyo ky'abayimbi ba wano nga kyawufuko njawuke nnyinza nti okuba nga nnyimba nga bwendi ku firimu oba ku vidiyo nga action nziraga nga sikutte mu zindaalo ebiwaya ne kodress zaali tizinnajja nnyo ebiwaya bino nga ndaba bikuddugaza ninga akangule microphone eyo nenjigula obukadde ndoza bwalinga 5 bwa Uganda nenjira ku stage nga video zange oyino gizaayo emirundi 10 ogitegeera ng'olaba edduka okitegeera ekubira ku beat eri gyenkola ki gyenjogera nti nali saasoma nnyo naye obwongo bwennyina nga bungi nnyo ku bintu ebyo byenjagala bye nali njagala ebyo ebyawufu era buli kimu kikyasoboka singa mba nfunye sente ziri ze nalina solo bizzaawo naye kati yoyo Abdulmulasi owedda gwe mwogerako yazimba atya okufuuka Abdulmulasi terinnya nalizimba nga mpise mu bintu bingi nnyo ebipya eri abantu be twayimbiranga nabo katugambe baali tukitwale nti abantu be twayimbiranga baali oba babwongo oba nga tebannalaba kati ebintu balaba bingi ontegedde bulungi nti bulijjo betuyimbira bayimbi betuyimbira audience nayo yafuuka nnyimbi emanyi n'omuntu afulatinze nti oyo nga afulatinga luli baali tebabifaako nga ebintu ebimu bamaalo mwaleetanga nga biringanga ebipya nga bipya kati nno nze mbireeta ntya nalabanga nnyo firimu za Jingo wawulirako nti Abudo alabanga firimu n'agipoozinga akaboozi ako akawulirako nenkomawo nenjitandikira we nabadde lwaki wagipoozinganga njagala nnyo ntandike message nga bwe yatandise paka weneefundikira njijemu kyenjagala firimu yali etegeeza ki nga siraba firimu ne sigijjaamu luyimba era emizannyo nalabanga nnyo n'egyaba Ebonies egyo naye nga nnyinza okuva mu muzannyo gwa Ebonies era navaamu nga njijemu oluyimba Dokita Bosa we yayagalira abalwadde oba ontegedde bulungi kati nze ekyantwalanga mu bintu ebyo firimu kukola biki kukoppayo kyenjagala nga kipya idea nga ndeeta mpya kyovula ne tayito zange zaalinga mpya ng'omuntu kasiwukiro oba FM omugamba ndeeta oluyimba lwe bayita ngenda kusiba faamu oba omusono gwamu yeebuuza lwe luyimba kyolwo kyekirimu kyekyo kati nga okukitegeera olina kusooka kiraba okitegeera kati nyina oluyimba lwendeese baluyita tulya mu bbuca naye okutegeera bbuca gyentegeeza olina kusooka kulaba vidiyo n'ogitegeera nti ekyaddusa abasajja ewaka bagende mu bbuca ze zisawuna ze roogi bye bino okutemesa okugula nti abantu beekyawa olw'okuba nti amaka tegakyali matereevu. So Abudu byonna tubyogedde wali ng'okyakuba ennyimba z'akadongo kamu peesi yali egenda kwagala okusanyusa abavubuka bewasanga mu bbaala tokyejjusa nkyejjusa naye nakyo banaakinsonyiwa kuba nali nno nabbo nze Abdulmulasi nze nayagaza abavubuka kadongo kamu namusanga mu ŋŋoma eŋŋanda ng'avuga ŋŋoma ŋŋanda ng'abowa tukitwale bw'atyo bwe najja nenkuba sitayiro gyempita ey'ekidandali kadongo kamu ow'ekidandali buli muvubuka n'omukadde ne baagala ki kadongo kamu kakati bwe nsanga abavubuka bali ate ab'akamiliyoni bayimbira nayagala nabo ngende nabo mbanoneyo nkubeyo ebyo ebiyimba ebyo bifa ku mudaala gozaani ezidigida nkube ku beat ezo olwo nga bangana studio ekuba ebintu ebyo bagiyita dream era yabikuba naye ekiseera kituuka n'ogamba nti kati ate kirabika abantu baali banjagalira eno kyova olaba nazzeeyo mu sitayiro yange eno eri ey'akadongo kamu adigida gwe bamanyi nti message zange baaziwuliranga ng'ate bafollowinga n'eki n'endongo nga bwetambula kati kiri nkyejjusa nti bakasitoma bange baatuuka ekiseera ne bagala alabika ayimbira kati bavubuka ffe takyatwagala yatuvaako
naye kati wendi olekyo endongo ogikuba. Mm. Okay, nga tugenda ofundikira, of course emboozi mpanvu tuyinza obutagijjamu but I think tunojjodde wano na wali. Naye mu bintu byennyumizaako ku Mamuli Katumba ala bagambye ate n'abayimbi ate naye bewafunira naye wabibakolanga. Nze muyimbi eyayagala abayimbi kubanga naleeta abayimbi ab'enjawulo ba Farida baani abantu abalya ku Abdulmulasi bangi ate n'omukulu bangi abayagala bajje nga Abdulmulasi abo na ba Baby Deo bajjanga ne mbaaniriza. Gwe kazi mukyayogera ya twogera oli nze muyita kojja kubanga banyonyi be banzaala nasigaza mu ekitiibwa ekyobwa kojja. Misoni ya Kazibe Kapo okwawukana na Abdulmulasi yali Katolu Bwama. Eyo nayo okugitegeera yeetaaga okutegeerekeka. Kapo ayagala okubba gundi manya Katolu Bwama ayagala okubba abayimbi bange ba Kapo bemaze okuzimba agamba olwo bali abayimbi ba Diamond bamaze okuvaamu abaliwo Balebeka Jingo bakapale ate nga kiri ekya talent yakyagala okuba nti ekibiina kyakikola akizaawo ya drama ne bandi kati agamba kansokooleyo Kazibe Kapene wa Abdulmulasi muleete eno muzimbe awali wamundekedde jja kumugjamu ekirala ng'ayagalamu ku style eno eyange. Kakati akwata Mamuli Katumba. Mamuli Katumba oyo obukwekwe bwalimu obutonotono. Kati Mamuli Katumba yennyini yajja yani Kapo amugamba eri nfunye eddiiru Katolu amayina ebyuma Diamond tugende tukube endongo enaabudaada keko erife ba director okwagala okuba nti baagala bafuuke ba director bagenda eri Katolu atuuka eri agamba Kapo twagala kupushinga ki gwe ofuuka Abdulmulasi naye oyina okusooka kutunuza Abdulmulasi ki mundu osooka omutunuzeemu emundu. Okitegeera bulungi erinnya Kapo waayagala alize mu kirala. Kati atandika omuyimbisa ennyimba eziringa ezikoona Abdulmulasi ez'entalo. Kati nze mu kwagala okutegeera ennyo ntegeera abaana bano bagenze eri naye balwana ntalo ku nze nga nninnyamu sazaayo oluyimba lwonna nakuba oluyimba nga lwekwese ennyo mu kutegeera mu bwongo bw'abantu ng'omuntu ategeera nga baluyita abantu bazibu nnyo abamu tebasoboka era ne lutunda naye nga nze nkwesa amakulu obutamulumba wabula nga audience njiraga yeetegedde kyenkola ki kye nali ntegeeza paka Kazibe Kapo yalaba nga kyakola tikijja nga n'abantu bamugamba oli owalampa wabwere kuba yetakunyega. Okitegeera nga ne waba ku stage ayagala abyogereko nawe yagenda ewa Haruna Mubiru okukolerayo mu kibiina kye yayagala nga abeere ng'alumba nga yamanyi kijja kukola kijja mukolera naye yagenda okulaba nga kyakola kifu. Najja n'angamba baaba tuli ba Luganda gwandeeta mu music oli kitange nti nsonyiwa byonna ebibaddewo tukube endongo. Era Kapo yali agenda Mecca byonna yabyenenya nga Haji. Era we yakomawo n'agamba nejjusa byonna bye nakola nga sinnafuuka Haji nga mbirumba ku mukama wange Abdulmulasi. Naye mu by'obugagga bye nnyina obaako konna ke nnyina wakati wange waliwo omukono gwa Abdulmulasi kye mwebaza yakyogera ng'ali ku pate era ne musonyiwa. Okitegeera nze yali yamunyiigira mu lyako egundi nakijjawo. Kyeza wanyiiga wali onyiize. Nali nyiize omuntu yenna ayita mu ngalo zo nga wamulaga bagamba obwakatonda obuzadde buli mu bintu bibiri otyanga kitaawo n'ennyoko n'omuntu yennyini akulaze ekkubo ly'omulimo gwo. Omuntu yenna eyakulaga nti jangu ku BBS newe mba mwayawukana ddayo emabega. Bobi Wine we yali ayingira ebintu bya ekyaddondo nga tannayingira ku bya pulezidenti. Omuntu omu yamugamba ddayo ojjukira akasajja akazeeyi kewasinkana ku lunaku lwewajja bwoti ne bwoti. Ojjukira akasajja ke yalumba n'akagamba muzeeyi gundi nkujjukira yali azzaayo omukisa emabega gye gwava mwe tumwakitegeera. Ojjukiranga nnyo omuntu akulaze
bwe bakwata engege okusinga omuntu akwadde engege. Kaakati oyo bw'omunyiigira oba bw'otandika okuyomba naye oba otakulira lutalo lwa mulimo gwo okuba obubi. Okitegedde bulungi? Tegedde. So muli fine. Tuli okay nnyo. Manyi n'omugamba ezaayo ekizike n'akisindika. Haji musajja mulungu amaanyi. Talina buzibu. Bulungi. Okay. So kakati saa zino tulina luyimba. Tulina oluyimba luyita tulya mu bbuca. Kubigenda maaso ku bayimbi b'ennaku zino ebigenda mu maaso essaawa zino byolaba kumanya mu kulwanagana bigamu briefly biki magezi ki goyinza obbawa? Byokulwanagana sibisemba. Nalabye ebyamalwaliro yadde n'abasawo nammwe kirabika oli yadde ayagala bagunjula kuba gavumenti erabika tesobola bagunjula naye nsaba abavubuka si kirungi. Omusawo oyo alina obulamu bwo kakati kiba kibi era bwe baba bakikoze nga baleeseemu obukambwe. Nsaba obukambwe obumu babukomye ku basirikale, ku basawo ng'abo. Kuba omusirikale ojja mukambwe wali agolooze mbu wakula nago ng'ate ye yakola pisito. Omusirikale akuba enkya n'agenda n'awoza omusango gwe. Ebintu bye batazannyirako ye muntu akutta obulamu bw'omuntu. Abasawo babalekere n'eddembe lyabwe tebaddamu kukikola era nga bwe beetonze kirungi nnyo beebale nnyo okwetonda nga beetondera abasawo bwe baba bagize naye tebakiddamu. Bino byonna ebiraba babikola ebbali naye tebazannyira ku musirikale tebazannyira ku ki? Ku basawo. Kale twogera mmaliriza emboozi yaffe. Simu byonna byagala okugamba abantu. Ndaba abantu abakuba issues ekikadde ennaku no zikola. Ajaluna yakola bikoze bitya. Of course otera okukola mu kikadde ekyawamu. Nze nakitandika nga kitandika nze naye. Olowooza tolina naye abantu abandi bawaddeyo. Njagala kubawaayo show yange mu mwaka ogujja. Nze ennyimba ze ndi mu kuzimba. Tulya mu bbuca obwenzi mulumbe zonna zijja. Tulina ebbuba eringi n'endala zijja. Ndi mu kuzimba awo ennyimba ezigenda okwerekera enkadde. Nkoleyo nange emyaka gyange 2 gye mmaze mu music nga ndi star. Kuba abantu bakuza oli yakuza 15, Kamiyo nakuza naye je 20 emeka. Ozalimu 20. Semakula naye nakuza ze yakuza. Kati nange njagala nkole ya 2. Myaka 2 gye mmaze naye omwaka gujja ndi mu kuzimba nnyimba eziwerekerako empya. Era nga nsaba promoter yenna ali eyo obanga oli mugagga oyinza okuba toli promoter naye ng'ogamba Abdulmunasi oyo mwetaaga nsobola okuteekawo ssente zange ajje tutuule kyonna kyanansigamu bwe kiba kirava ku mulyango asooka akiggyeko jja kwewaayo kisooke kiveeko naye njagala kuyimbira ku bantu bange ngamba wadde full package ya Abdulmunasi kuva ku musono gwa Mungu paka eno kuzina empya okitegeera naye buli wembeera nga ndi mu sheze za Serena abantu bafuna Abdulmunasi muki mutuufu. Juzi nabadde ku iPeople abantu wabalabye essanyu lye bayina nti abantu banjagala naye bafunyeyo ennyimba 2. Okuba ennyimba 2 n'osiibula. Kati ate energy gye nnyina n'esso gye nnyina Abdulmunasi nga nkutte microphone ne ntandika luyimba ku luyimba muyinza okuvaawo ku makya nga naye muyina obutambaala muyina okuba n'ettawulo kuba muba mugenda kuseka ng'ate we museka we muyiga we munyumirwa. Mba ngenda kubaleetera loole baasi z'ebyana ndowooza obanga mmeka bannange musooke mulabe ku baana bammwe nti bantu gye bali abalina ku mibiri. Baasi okyaziina? Eggaali mba ngenda kuyiwawo taata. Iwe eggaali w'ebyana. Stage ekyankalanye. Serena eyo ngirabanga zibulungi. Kubanga gitunuulidde. We nabaddeyo ne ndeeta ebyana awo naleesenga 6. Naye nenga lwakuba ebyana 6 ebinene mulabanga 10. Nalaba bingi nnyo ne ngaba bannaye. Nabireetera mu mmotoka ki kuba kati ndaba bino tebijjaamu. Era akamotoka kange katuula naye omunteekamu 4 ne katuula wansi ampu nyina bbaga musoke muveemu. Obuli omutuka ku ampu naye kakati njagala kuseena ndeete nga kakosta kendeese awo stage ejjule bwe bate ekifaananyi mukikwate bulungi. Nga tumaliriza kati nga tuuze mu byaddala Abdu ebyana bya baasi wabakomanga birabako bulabi. Ono abakubiwala ne bitambula ne bigenda. Wakoze bubi kubanga
Aha. Kati gwe oyagala okole bitya? Ngoyinza bali professional nga bijja ne biyita luyisi ne bigenda. Byayitanga uyise ebigenda. Mwera bamma Asona ndo yanze. Byayita